Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala obabuuzaako once again ate mumbuuza enjawulo. Tubagamba musibye mutya muli mutya mujje balaje mutuusako both engalo n'amagulu because ennaku zino tukozesa ebintu byonna. Abasinga mutambula nnyo kitegeeza mukozesa nnyo amagulu, abalala ate mubeera waka nga mukozesa emikono gyammwe. So mwebale nnyo gye mukola emisana n'ekiro tusiimira ddala. Naye ekirwadde kya COVID-19 kikyagendera ddala mu maaso. Gy'oli weekuume, yambala masiki, social distancing, tosemberera muntu nga tomanyi status ye ya bulwadde buno. Buli fe wano mu studio twesanitizinga tubeera ne zimasiki ate buli gwe tukyaza kitegeeza muno yeegemesa ate nga tumanyi entambula ze bwe zibeera. So olunaku olwaliro yes another time mukulu amanyiddwa nga Sheikh Tamusuuza Maulana wange omubwati abadde ababuzeeko nnyo ku maaso n'olunaku olwaliro mukomezaawo mujje gye mujje ne mukulu mga jangu seeka ensonga mu industry zikutte wansi ne waggulu jangu yogereko eri abantu bo asobola okubanga ate nabo bakuwuliza. Sheikh Tamusuuza abadde yasenguka n'adduka mu Kampala n'adda mu kyalo era nga azze akubye ekanzu ya green yo ya bei seeka oyinza okugamba yakava okukola ijja era nga oyinza okugamba tugenda nkamuyita ali Haji Tamusuuza naye nga Sheikh salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gy'obadde obulidde? Alhamdulillah kutegana kutambula kuzunga n'ebirala omanyi otakwasiza wano okwasiza eri Abaganda bagamba nti ensawo ekyusa amaaso naawe okyusa envubo inshallah. Ate faawo feka abakimanyi abali bakutte ku nswa naddala nga wasomoka Lwera toyinza kuba nga tokimanyi. Weebale ku nyuma ekanzu ze ziri ezaalagirwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwalimu alina kufaanana bw'ati wafunyemu kasente. Nabi Allah yagaa mu Qur'an kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra umma mwabasiramu mwabawalimu mubaseeka mwabasinga okubeera mwabaali badde ekyokulabirako ekisooka eri abalala bwe sifaanane bulungi ate gwensomesa yanaabeera obulungi so njagala kuba nti nfaana bulungi oba oli awo n'oyandaba aneegomba naga njagala kubeerako nga seeka wabula kyobula nagamba nti kirungi nnyo okubeera ne seekawo nga bw'abaze okusabira edduwa okkiriza nti agenda okunsabira edduwa Mungu ayinza ojjanukula naye waliwo okuba nti akusabira edduwa yennyini ate gwe yeetaaga okusabira nga edduwa ye yeetaaga edduwa kubanga ebizibu alina bingi nga alabikira ddala n'akafufu kamujjudde yenda. Omusajja ogenda omusabira edduwa agenda okusabira edduwa stokisi zirimu ebituli ogenda omutunuulira nga n'entuno yennyini yalema nga bw'akulabaga Mungu aleeso n'ekyemisana kirabise. So alhamdulillah nentunula nayo nkulu nenfaanana nayo nkulu inshallah. Abaana bo otabadde babadde bayita mu bintu bingi nnyo enjagala tubeere nga tukuba mu kutto kyo tuyita mu lunaku olwaliro tugenda kuba tuyita mu mboozi ya Edrisa Musuuza yafunye ekimyula ky'omuwala ekimanyiddwa nga Belinda Maira simanyi wano ddiini waabagirese naye kimanyi abantu sometimes bakyuka naye tujja birabaawo simanyi naye oba abazadde b'omuwala ono banaamukkiriza okukyuka. Mutabani wo amanyiddwa nga Lwasa yatiisatiisizza okufulumya obutambi bwa Diana Nabatanzi obw'enjawulo era nga wenjogera essaazi malwa akatambi akakoze eki akafulumya. Tetunakakasa oba ka Diana Nabatanzi oba sika Diana tetunakakasa oba Lwasa yakafulumiza oba si Lwasa then n'ensonga za Rachel Namiro nazo tugenda kuba tuzitunulamuko. So katandike n'ensonga ya Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo BET Award winner. Mukwano gwo nfanfe mwakomadde okulabagana Eddie Kenzo oba okwogeraziganya. Fact ne lwaleero mbadde njogeddeko naye wabula ensonga ze tuba twogerako ndala nnyo za bufumbo za inshallahu taala. Ekisookera ddala omuntu bw'atuuka amanyi bagamba kyenagambye nga ntandika nti enswa bw'ekyusa envubo amaaso nawe okyusa envubo. Bwe twalaba Rema yasalawo n'asalawo kyalina okukola n'agenda gye yagenda omukulu talina kubeera awo kumagalala bumagalazi alina okufuna omuntu gwabeera naye era twalibuuziza nti omukulu waba talina muntu akola atya asula atya naye alhamdulillah bwabanga yasazeewo n'agamba nti gundi ono kambeerewo naye insha allahu taala kirungi nti naye muyimbi munne mu mbeera zaabwe bandikwatagana tomanya abantu bakyuka bulijjo ate si byakati bibadde mubalaba bakyukakyuka ate omuntu bw'akyuka anywera so tukusabira insha Allah tugamba nywera ate tetwagala kulaba n'ono leero n'enkyanga ate olina gwokola ki gw'oli naye. Manyi nze nyina obuzibu bumu nti n'oba swaba wange bwe ndaba ensobi njogererawo ze yandi zeni
obonja wange ogenda inshallah kubanga sali nawe nga nzalibwa nedda najja lwange nawe wajja lulu ate nja kufa lwange nawe ojja kufa lulu so tetwagala otagale mukwano gwange nywera inshallah omanye nti ono omuntu munywezeza waba wange tetwagala kuzanyira ku baana b'abantu seeka yakyogera Sheikh Muzat Allah amusunye ebyamusobako tetwagala kuzanyira ku baana b'abantu era inshallah kabaani oyo ye mugambako abaana si bakuzanyirako abaana b'abantu tebabazanyirako bawase funa omuntu omutwale mu mateeka g'obusiraamu amatuufu ogende omujje ewaabwe ensonga twazirabawo wano tuziraba ku makyano olw'eggulu ngambagamba omukyala bagenda ne bamuwasa ewaabwe okufuuka omukyala w'omuntu tebamulonda ku kkubo okufuuka okufuuka musuuza Belinda Belinda wabanga yasazeewo naye naga nti omwami wange ngenda okuwangaala naye mu bulamu bwange bwonna abeere nga amuteeka ku nninga okulaba nti agenda amugye ewaabwe omanyi nabo beesiriwaza abo abawala bazibu beesiriwaza bwagira bwati kubanga bamulaga kasente kubanga atulako mu V8 kubanga abeerako mu Range Rover n'awunga n'amanya nti ebyembaga binaatusangayo n'amanya nti katugira tuzala ku baana tuligendayo mudda anaakuwasa ddi bw'ataakuwase kati ng'omukwano gukyaliwo enkya tuyinza okulaba omulala nga ndeesaaja ti nga Eddie Kenzo ono mulaba otya ate nga gaseeka tugende mu maaso nze ngamba woowa gwe ngolera awo inshallah Belinda salawo kyolina okukola essaawa eno omusajja olina omukemekereza kati nga kyalina akanyiibwa koyinza okumutegatega nakkiriza otherwise omusajja wabuutuuka nga sukaali akuweddemu ebirungo biweddemu nti ate ono mwagaza kyo muwoowa kyolina ngageza kugamba muno ekyagana musuuza okuwoowa Rema yali aweddemu ebirungo ye yagamba mu njogera ze nti yali munteekateeka wabula ono n'amaguka naye ane n'oli naye agamba mbu yali alemeddwa ng'alaba akubyeyo ayimbye ku muyembe ayimbye ebirala embeera ne musiraamu n'agaana okuwuliriza naye ebyo byonna biva ku ki oluusi obutafaayo mutandika omukwano guno bwe guba gutandika gunyuma nnyo era ebyalibadde binyuma byalibadde bisaanira awo Belinda nkusaba musajja ono muteekeko embeera nga naffe abakyamugambako tukyaliwo oga nti sekatamusuza omusajja aganye okumpoowa omusajja ensonga ki nti eno nga muganda Eddie tugenda tugire inshallah nze si ya ssente weetuli ku makya dakiika 5 biba biwedde ebyo mateeka g'obusiraamu ng'ensonga ewedde nga bali obawa byabwe nga tubata bwe bana bipapira tebikomekereze ng'ebya Momo ne Dax Katero ekikulu kyakubanga mu mateeka bakkiriza nabbi sallallahu Allah yagamba mu Qur'an fankihuhunna biidhni ahlihinna mugende muwasa abaana b'abantu nga mulina olukusa okuva eri ababazaala wa atuhunna ujurahunna temubatwala kawondo kakubyedirisa mubawe amahali mubawe mbeera yonna muteekewo embeera pagati munange Eddie kalenjirova kano kampe sigala mu V8 ng'omuwanga agenda nga kiwedde oba ng'emahali geetaaga baba yagala milioni 10 muwe kubanga oli musajja mugagga sente ndikukyawa ayino zizza aba atunda ngoye ng'azitunda ng'asasula amahali omwana ono kigambibwa wamu nabaddeko n'abayimbi bangi yaliko mu luyimba lwa Big Trill olumanyiddwa nga kala ya Zali Buti ya Luzinda twamunanyeko ne Apas nga bapepeya bonna oba omulaba n'asobola ofumba opiraawo ate nno munnanga abantu abo bagiraagira bwanywera Allahu akbar waliwo abantu nga talabika naye nga mu magufu muzibu kyogamba Remo obusirise buli yali mu magufu tomanya naye nga inshallah Belinda abadde nsaba nga ono wayinza obba abadde akyakustadinga naye twagala atakustadinga ebiyiseewo ayinza okustadinga n'akuzaalamu abalongo tubyagala ebyo twagala bya halaali kubanga kasukaali keeko nga tuyitamu twambale ekkanzu zaffe n'ejjubba zaffe tujje tubawo inshallah tubawe eddwa z'abalongo oba oliawo Mungu subhanahu wa ta'ala asaasire oli wa mukisa nti abawala bangi banoonya abasajja abayinako we batuuse nga balemeddwa musajja bawala beegomba Eddie Kenzo bangi era njagala weebeereremu bw'onoolemwa kwebeereramu ne Rema akyamwegomba ayinza okuba yutaani so mu mbeera efaanana etyo omusajja abamwegomba bangi Belinda weebeereremu omusajja munyweze kwasa magego amusinyikirako amannyo tabuka lwana n'ag'obuto gajjeyo bugaye nti ono omusajja wange yadde tannakujjayo ewammwe naffe tunaakubeererawo inshallah tabaraka wa taala kyogeza kugamba Belinda yeebeereremu
abaana be Kampala bayaye bagezi Kampala si bizimbe basobola okuyisa so Eddie nkusaba insha Allah ove muzannyo ebine byokugirajira ate obuzibu kasite ebifaananyi bitandika okuyitaayita ne biyitaayita omukuteko mu bulago omukuteko mu kiwatu awo tugamba bwe mutandika okulya ku mmere aye waliwo emmere tutagala mulye ayinulina okukomako empolampola wano temweyongerayo nnyo bakome ku muceere monde balugu ebyo temusukkawo nshanga Kampala mukadde temugenda netwagala so mumbeera efaanana ekyo bannange n'abavubuka abali abalala mulabire ku Eddie Kenzo mumanye nti omuntu aba agenze ono musiimule mu bulamu bwo omuvinge on twogere ku kyeddiini abantu bannyo bakyuka amadini wali twalaba Lwabadaba mu Uganda o nga agenda kuwasa omukyala ne bamukyusa magi ne bamukyusa n'afuuka Shalwa kati then twali tuli awo Nubian ni mukyala we ne yakyuse ne bamutuuma Salwa kati ono ye musuuza mu ddiini anaamukiriza okukyuka oba bw'anaaba tayagadde kukyuka kikirizibwa eddiini omuwasa Busiraamu okuwasa tekuyinaako tabbu ddiini yonna okuwasaamu omuntu obula ekikulu kuba nti omuntu ono eddiini anaaba anakyuka oba ono anaasalawo okuba nti atambulira ku mateeka ag'eddiini okusinziira ku kusiimagana kwammwe kwe muba musiimaganye wakati ayambala sharia anagezaako okuba nti eddiini yo tagenda givuluga era ku bimu ku byawula omusajja n'omukyala ensonga enkulu ddiini bw'olaba ng'atandise okuleeta olugezigezi n'akamanyiiro asusse walina okukoma eyo muganda wange mbadde sagala gendayo nnyo waliwo omanye abantu ng'akamanyiiro kasusse walina okukakomya n'atamanya walina kukoma eddiini zino Katonda yazikola buli eddiini erina weerina okukoma buli eddiini erina olusalosalo lwayo sintoyinza kunsanga nga nimba protestante nyina amateeka genteekayo nedda nga bwe siisange mu katuliki ng'ate ayina ebyo byonyagala kuba nti nyala kifuula kiriya buli muntu mu ddiini ow'eddiini y'abantu n'ekitiibwa omukyala bwe bakuwasa nga toli musiraamu omusajja omusanze n'eddiini ye muwe ekitiibwa n'eddiini ye n'abaana be toyina kusukka olina koma ebyo nabadde njagala okugamba ku mutabani wa simanya kaye wisdom oyo aleekaana ennyo oyo saagala gendayo naye buli omu alina omumanya w'alina okukoma ku ddiini so omukyala bwomba omuwasizza ng'alina eddiini oluusi gy'abaddemu baba asaze okwegattako akwegatteko nga mukkiriziganyizza mirembe wabula oluusi n'empisa yo eyinza omuleetera okukyuka mumbeera nga bwakulabanga osaala eswala 5 mu lunaku n'agamba owaayi nzaani bakulanga ekisiibo ekituuka Ramadan nga naye osiiba ate bajja mpolampola olw'enneeyisaayo omuntu tosiramuka kuba nti omukaka ojja kusiramuka osaaga si byampaka kuba kukkiriziganya kwa mutima gwe n'okulowooza oluusi ebiseera ebisinga n'okukkiriza kwa Katonda omuteeramu obwangu Nabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad yalina maama we nga si musiraamu era yafa si musiraamu maama we taata we yafa tannazaalibwa Nabbi yalina bakojja be si basiraamu naye nga bamuyambanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina abakoddomi be bangi nga si basiraamu basezaala be so mu mbeera efaanana etyo naye yawangaala nabo so eneeyisa yaffe oluusi ereetera abantu okukyuka okusiramuka kati magezi kigowa edikezo nga twagala omuvaako magezi gemuwa n'omuwala ne Belinda amagezi gembawa kuba nti mwekwata okusingira ddala Katonda ekirungi ndi omusajja Belinda gofunye musajja munaddiini yasazeewo n'ava ku ddiiru ya biliyoni namba 1.3 n'asala wagite lwa ddiini n'aga nti wallahi kanjite lwa mwenge Katonda yagaana omwenge nendabayo omujege yavuddeyo awo ng'ayasama ayagala okuvayo ayagala kuyita wayina okukoma ng'ayagala kubiyingiramu yalooza byamagezi si byamagezi buno busiraamu si magezi ga muntu nedda tulina entambula gye tulina okutambulirako naye bw'oba omusajja omusanze neyeeresa biliyoni emu olw'eddiini aye tetwagala ofuuke ensonga egenda mumutagaza obusiraamu bwe bwakwata mpola omusajja olina mukwata mpola si ye yasoma ennyo eddiini naye agezaako akatono kayafuna okateeka mu nkola era mulaba ayina kuno tatu naye tatuuze zonna za tasbihat ayina tasbih eno bweti yonna yagikuba kuno yes obusiraamu tebukkiriza tatu naye yeye ku ddiini entono gye yalina yaga nti tatu kankubeko ya tasbih oba oli awo nyinza okwaswa atambula naye olwengenda naye nembeera ku mubiri nja kuba njiraba mulaba ku mukono omulala yateekako ekigambo ky'amannya ga Allah so mu mbeera efaanana etyo
kati omuntu ng'oyo yeetaaga kukwata mpola mpola Belinda tetwagala omusajja omutwale speed tetwagala omutwale speed baja ti abayibukkiriye obulungi abamadde abalaba gye bali abanyirira ebyetonde bya Mungu gye biri bajamaani era bwe weemagusa maguso ojja kulaba insha Allah tujja mukubako nambaawo ogaye ya Rabbana Katonda atono bulijja ali luddawa abaana gye bali mu store tuterese batereke naye okuba fulumye oyinza okuwunga insha Allah taala.